Teyanze gwe njawuliriza tukomyewo mu nteekateeka ya Akabbinkano tubbinkanye abaana bano dakiika ebula ya 24 zokka okuwera essaawa 2 ku ssaawa 2 tujja kuba ne pulogulaamu ya wootobadde amawulire ago wonna wootasobodde kubeera leediyo buddu ebaddeyo kojjange ne mukulu Matiya Sebuufu omuyambi wa Pookino naye ajja kubaawo wano bakutuuseeko amawulire ago gonna. Musajja mukulu bajjukiza erinnya Mwanje Peter. Kozi bamwanje baba beddira ki? Ngo kala kango namuzisa. Obanyi bwagugwayo mubala? Nabanga bumaze kuba guweddeyo ebigambo bisatu byokka. We badde nkwagala onabbito gwempita. Mukyambadde mulimu ki? Ogwo gwa nnyonyi. Tugenze ku kigambo kino kiwandiike nga bwe tukiwandiika. Okulumirirwa. O ka u la u ma yi ra yi ra wa n'obubonero busatu. Ne kino kiwandiike akatulututtu. A ka a ta u la wu ta wu ta ezannamansasaana wu ta tezibadde bbiri ngambye akatulututtu nze nsembezayo zino ezisooka nazo zibadde bbiri yayogeddeemu tewayogeddeemu zibadde nga akatulututtu tawo ziwulira zonna zikola ki tebakuwadde. Tugenze ku kibuuzo ekyomunaana. Kibuuzo ekyomunaana kigamba bwe kiti okuvaayo ng'ogusima ebbumba kisoko kitegeeza ki? Kuvaayo nga talina ky'olina. Tamala okulaba mukulu munnange ono. Akkiriza olaba oyo akkiriza naye ayinzikiriza ebakuwadde busatu. Tugenze ku kyomwenda okusindika asitamye nakyo kisoko kitegeeza ki? Kola kintu nga tukaluubiriddwa. Kwanguyira kintu kola kintu nga tukaluubiriddwa. Kwanguyira kintu kola kintu nga tukaluubiriddwa. Kusindika asitamye. Anti kano kansooke ndabe Wakayima ono. Gwe wasoose. Muwonge Ronald. Kwe kutuma omuntu okukola ekintu ky'abadde ayagala. Okwagala. Ako ke tubadde tusinga okwagalamu. Webale kukkiriza. Tweyanze. Ketegeza ku kibuuzo eky'ekkumi. Gulama. Wuliriza. Olubunya mi. Mpa nakasigirwa ekolagana nalwo. Nakasigirwa. No, Wakayima. Muwonge Ronald. Muwonge. Muno. Ogezaako jangu naawe. Ate wano tusalako obubonero ku mutendera guno otya? Mwesezi mayi. Na. Kale naawe nkukkiriza jangu. Mi. Ngambye nnyammi kiba mirungi. Kati ate mumbadde oba muntwala munnakasigirwa endazi. Muyige ebintu ebyo nga bizannya oliwo akakangagga ako ke babakubira nga mumaze okusoma embu. Baakabakubira. Genda ku bwino. Obubonero 10 bwino. Awali nnamba emu oludda luno lwe nabagambye. Bwe totunulayo. Wadda buto mu ddiiro ne tulyoka tubuuza olulata ebibuuzo. Mu bino mwe mwali ononye ki mu ddiiro? Lwaki osikiriza? Lwaki ogonderera? Era bwe tutyo ng'omusango tugulusiingisa awatali kuwuliriza luuyi awatali kuwuliriza luuyi lwawaabirwa. Mu bufunze kwali kulusomera musango
nakugulusiingisa era ng'omumwa gufuuka kalabba kuluwereekereza bajjajja baalwo gye baalaga. Komaawo bakuwadde buna omulabyeko kyono. Kale tuula wamma tugende mu maaso. Tugenze ku namba 2. Namba 2 yaani Muwonge Ronald eyeddira engabi. Obutaka bwa mumanyi gye buli? Uwa Mawokota. Omanyi w'okyamira? Okyamira Buwama. Kale tugenze n'ebibuuzo byo 5. Maliriza ebigambo bino bibiri nga bwe tubiwandiika. Ekisooka okusereekerera. Kane wu sa lane kane rane rane a. Bako obubonero 3. Kale nekino ekiwandiike nga bwe tukiwandiika. Okuseerera. Kane wu sa ezanabansasana ra rane a. Nawo muwe 3. Ebisoko. Oliriza. Okugenda n'ekisubi ku liiso kisoko kitegeeza ki? Kukutwala nga teweetegese. Kukutwala mangu nnyo nga teweetegese. Kale bakuwa obubonero 3 naye kale ne bwe waalitaddeko nti kutwala mangu nga waliwo akabi. Tugeze ku kibuuzo eky'omwenda. Okwebaka emboleera nakyo kisoko kitegeeza ki? Kwebaka tulo tungi. Kwebaka tulo tungi, kwebaka nga tozuukuka. Naawe bakuwa obubonero 3. Gulama. Oliriza. Mpa nakongeza linnya emu yokka bweti ekolagana n'olubu 6 ma. Gano. Eyo sindazi. Ngambye nakongeza linnya. Eyo nakasigirwa endazi. Nakongeza linnya manyi kitegeeza? Kitegeeza ki? Kintu ekitegeeza kyoyinza okukozesa okutegeeza. Kale lekeraawo kawuli kampe gwe wasoosa owa kyenvu ow'ekyanokuzi. Malungi. Webale. Nakongeza linnya kye kigambo ekyongera okunnyonnyola ekitundu ekikozi mu mboozi. Okitegedde? Kati bwe gaba nga mannyo malungi. Kati bw'ogamba nti gano oba oleese nakasigirwa endazi saze basomesa gulama. Tugende mu bwino. Muwe bwino w'ennamba 2. Tweyanziza tweyanzeeke. Nga twakamaliriza tuti okuwooma. Tata n'atuuka era bw'atyo ng'alamusa mugenyi ate mu kaseera mpaawe kazira n'aleeterwa emmere. Maama yatuulaawo okutuusa taata lwe yamaliriza okuwooma era n'ategula ebiriirwako byonna. Mba ndi mu kutiguka kwange maama n'ampita. Olwo n'aŋŋamba nti kuba tujjaawo ekifaananyi kalaamu eriwa. Kale bakuwa obubonero obwo 5 ne bwe nagamba 3. Obubonero 5 tweyanziza tweyanzeege naye wasomye wabadde weewolowooza. Kale naye ng'obubonero obwo 3 abufunye. Tuula. Agenda kuba abadde luuyi luno. Tugenze ku namba 3. ani? Mwesezi Maiko mba mweddira ki? Nte. Naye ente zibaddira nno nnyingiko. Kale kyekikyo yatula kino nga bwe tukiwandiika okubangalala. O ka bu ba a na ga a la a
la muwe bagambye eki si kyekikyo mu obubonero obwo busatu. Tugenze ku kibuuzo ekiddako. Kino nakyo kiwandiike nga bwe tukiwandiika embooseera. ma ba o sa ezannamansa saana ra bakwobonero obwo era busatu. Tugenze ku kibuuzo ku bisoko bibiri. Kyekibuuzo ekyomusanvu. Ekibuuzo ekyomusanvu kigamba bwe kiti okulinnya mu kimu kisoko kitegeeza ki? Sebo kitegeeza kukwatagana kubanga mukwatagana kuba nga mukkiriziganya n'omuntu. Waliwo kano bikwotana bikwatagana nga mukwadamu kubeera nga mukkiriziganya n'omuntu mu kintu kye mukola. Musajja gwe jangu sebo kubanga mwagalana nnyo. Kwagalana tusobola okuba nga tukkiriziganya kati wano n'omukyalo ono mu kye tukola naye nga titwagalana. Akitegedde kubira Yesu muna nga wano kati tukkiriziganya mu kabbinkano naye nga titwagalana. Naye bwe muba bagamba nti gundi oyo balinnya mu kimu muba mwagalana nnyo. Tugenze ku kisoko eky'omwenda. Okusiika ebinyomo kisoko kitegeeza ki? So kitegeeza butafuna kyobadde oluubirira. Okyalina obudde kwatagana n'oli owekyanokuzi si kumala biseera. Naawe kyobadde nakyo kuba kukola kintu mu kusaagirira kusaagirira bagala kundi naasiika binyomo. Tugenze kuggulamu. Wuliriza balungi, ekigambo balungi eyo nakongeza linnya mpa olubu lwekolagana nalwo. Sebo eyo 12 ba okyalina obudde oba yakwagadde ki? 2 ba wanje 2 ba mu obubonero busatu. Muwe bwino we tusome tugende. Namba 3 kyalina ebya namba 4. Ekifaananyi olwali okuggyako engalo nga nkimwoleka era natya nnyo ko n'okumutendereza wakati mu ssanyu ly'otalabanga. Bw'atyo yasalawo okukigula buguzi awatali kuwannaanya. Yeebuuza obanga ne baganda bange bamanyi okukuba ebifaananyi. Eyali omwangu okuddamu yali taata. Yagamba nti kumpi bonna bakugu. Naye nno Ssennyonga alabikanga musukulumu era abaleebeza wala. Wabula abakyajje akimaleyo kojja n'amusala ekirimi ng'abuuza obanga naye amanyi okubikuba. Yali mwangu mu kuddamu. Ne bw'okomaawo bakwobonera obwo 5 bwe bakuwadde oluuyi luno. Tweyanza nnyo tweyanzege. Namba 4 yingira ate tuwummule. Kabbinkano ka lulimi Luganda mwe tuli twegiriisiza mu lulimi Luganda. Eyo gy'oli ali ku leediyo oyiga osoma ate mubeerenga n'obukalaamu naddala mu abayizi ebintu bino mubiwandiike mujja bisanga mu bibuuzo mmwe mbabuulira. Si ye mmooka atuuse omweko tatuuse mumukola ddi? Mwewandiisiza okukola ebyolulimi Oluganda. Kale
ebibuuzo bibino ebyasigaddeyo ebitaano ebibyo. Tugenze n'ekibuuzo ky'ekisooka kyekino. Okuwuusa kiwandiike nga bwe tukiwandiika. Okuwuusa. O. Ka. Wu. Wa. Wu ezana basasaana. Sa. Muwe busatu. Ekyokusanvu obulebevu. O. Ba. Wu. La. E. Ba. E. Va. Wu. Muwe naye busatu. Ebisoko. Okubuuza embuga kisoko kitegeeza ki? Kusesema. Bakuwa obubonero busatu. Ate nga tugenda kuŋŋaate okubuuza embuga ya Kabaka weeri. Tugenze ku ky'omwenda. Okusika omuntu omukono nakyo kisoko kitegeeza ki? Kumusaba. Okyalina obudde. Kumwegayirira ssebo. Nedda. Singa gwe obadde okimanyi mbadde nkuwa gwe bano sijja bbawa nabagambye essaawa ya munnammwe emala kuvuga. Gwe wa yero bw'oba okimanyi bano bo sijja bbawa. Nedda munaatana okuŋŋamba nti kukwata muntu n'omusikambula omukono naye kuno kuba kumuyambako mu byenfuna. Okitegedde? N'omugamba gundi yansikamuko ku mukono awo. Kale tugenze ku kibuuzo eky'ekkumi. Mpa nakasigirwa ey'obwannannyini ekolagana n'olubu lumummu. Sebo sakuziiramu. Tetukiddamu. Wange. Bakuwa akabonero kamu. Ani? Ani? Tweyanziza muwe bwino we asome bwino wa bubonero 10. Tweyanziza gende mu maaso. Tandika. Kale wano wentegeerera nti ekitone kyetwalina ne baganda bange kirabo ekyava eri Lugaba Gguluddene ng'era si kya musaayi nga bwe nali ndowooza. Okuva olwo ne tweyongerera ddala okuba ab'omutawaana nze n'ekyeyune mukulu wange mu kisaawe ky'ebifaananyi nga nze munnoowo nno mala bumazi kibiina. Bikula ng'omala bumazi kibiina eky'omukaaga mu primary ate ye kyeyune ng'ayingidde sekendule oba siniya esooka. Obubonero butaano naye tweyanza nnyo tweyanzega omulungi awuliriza. Twagala kwebaza nnyo bannaffe abakulembiwe confectionery services wano ku Edward Avenue ekyemmanga w'ekizimbe ky'ofiisi za meeya. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutulabirira obulungi abaana bano. Ne twebaza nnyo bannaffe ab'Amasaka State School of Nursing and Health Science Kalagala Mukungwe oba wali ku ssaza. Abantu abo basomesa abaana ebyobusawo. Pioni Tents ffe tuli mu bya tents. Tenti ennungi ennyo ezitukula tuzikuleetera ku mukolo. Bw'oba oguze naawe oguze tenti yo tugikutuusiza w'ogyagala kasita obeera mu bitundu by'e Masaka n'ebiriraanyeewo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Tuli awo kijja bwenu ng'onootera okutuuka ku nkulungo kuli round about egenda embalala. Tulina bannaffe aba St Andrew Greenlight Junior Academy Primary School ku Kaapendagwe. Essomero lino nno ly'abawala n'abalenzi lya primary. Tuwe omwana wo tujja twesige ate tujja kumulabirira bulungi. St James Secondary School wali ekyotera. Essomero likyotera mu ttawuni. Buli kimu ekyetaagisa omuyizi okusoma obulungi tukirina. Laboratory, library, masannyalaze, tulina ag'amaanyi g'enjuba, tulina ne generator. Kale tetubeera mu kizikiza. Obukubo bwaffe bwonna busemintinge bulinga bone yayimba olusuku lwa seminti. Tuleetera omwana ku St James wali ekyotera. Buddu Institute of Design
and technology ly'essomero ly'ebyemikono erisangibwa wali e Kabale Bugonzi. Tuwe omwana tumutendeka omulimu gw'omu mutwe ng'amaze ekyomusanvu, siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga. N'abo abatasobola kweyongerayo gwe baleete wali e Bugonzi tulabe twogeremu. Wano nno be bakuteesa Metal Worker Kyotera, bano bali mu byakwokya byuma, madirisa, nzigi, bitanda by'amasomero, ebbeeyi ya nseko buseko. Tuleetere emirimu egyo ate tuyigiriza n'abaana okukola ebintu bino. Bazanya n'engo guest house tuli wano mu Kimaanya wansi, kisulo ky'abagenyi. Jangu owummuleko muwummuzengako ku bwongo, temubeeranga bano abakola n'ava mwaka ku mwaka nga tawummulako. Tweyanzeege. Kaakati nno tugenda ewa mukulu Kigemuzi agemule, aye naffe tuve ku mpewo tulekere bannaffe abawootobadde ate batwongereyo ne pulogulaamu eyo wootobadde. Kale kano oyagala kano baaba kaakano nkakuwadde nayanzanye neyanzege tubadde ne Mwanje Peter okuva ku St. Paul Kyanukuzi, Mwesezi Michael okuva ku St. Joseph Mary Mbirizi, Mugero Patrick okuva ku Africa with Love ne Muwongero Naodi okuva ku Kabale Sanje. Katandike ne Mwanje Peter okuva ku St. Paul Kyanukuzi, engero yafunyewo busatu, ebisoko nafunawo busatu, okwatula nafunawo busatu, Gulama teyafunyewo, Bwino nafunawo buna, teyalonzeyo nakamu, nafuna omugate gwa bubonero buli 13. Mwesezi Michael okuva ku St. Joseph Mary Mbirizi, engero yafunyewo busatu, ebisoko teyafunyewo, okwatula nafunawo 9, Gulama nafunawo busatu, ate Bwino nafunawo 5, nalondayo kamu, naweza omugate gwa bubonero buli 21. Ababiri bano tugenda batawulula abasigaddeyo. Mugero wa Patrick okuva ku Africa with Love, engero yafunyewo 12, ebisoko nafunawo busatu, okwatula nafunawo 9, Bwino nafunawo 5, nalondayo kamu, omugate gwa bubonero buli 30. Ate Muwongero Naodi okuva ku Kabale Sanje, engero yafunyewo 6, ebisoko nafunawo 6, okwatula nafunawo 9, Bwino nafunawo 5, nalonda 4, omugate gwa bubonero 30. Kaakati abo ababiri si be bayiseewo, tutawulula baaki ng'ate bayiseewo. Kanigi tewali kutena mbemu na namba 2 oyagalako namba 1 ne namba 2. Nze siganye ani nani Muwongero Naodi mujje wano ku muzindaalo, Mugerwa Patrick Africa with Love ne Mugerwa Patrick tubatawule ne mu ababiri mukoze eki muyiseewo ne twagala kulaba namba 1 ne namba 2. Temuteekako biwaawo. Ngenda babuuza ekibuuzo eki akitta nga yasinze munne, bwe kibalema mwenna nga mwenna mugudde eddulo. Ekibuuzo kyangu nnyo. Nsoose naawe. Emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gya nnaku za mwezi mmeka? Yanga 2 ogudde gwe. Mukati mwabivuddemu obalabye. Ekyokubiri kambabuuzeeyo kino kati gw'osooka Kisoko. Bakimbabuuza ebisoko. Kale kambabuuze ekisoko. Ekisoko kino kigamba bwe kiti: okwogera olufuuzi ng'olwa Ssenkoole kitegeeza ki? Era olufuuzi kye ki? Kwogera nga ng'oyogera mpola. Kiganya. Kwogera nga tomala. Olufuuzi kye ki? Baleke tweyanzege mwenna obwongo busigadde kase ekirungi mwenna muwangudde musike mu bannammwe mu ngalo
tweyanze nge titubadde mu kulwana mwebale nnyo mwebalire ddala walungi abadde batuwuliriza okubanga tutuuse kati ku ddakiika yino emu yokka yeeyise ku ssaawa 2 katulekere bannaffe abaawotobadde bajje batwongereyo ne pulogulaamu eyo musule bulungi tusinkane enkya ku ssaawa emu ey'akawungeezi mwebale nnyo mwebalire ddala ku lwabannange Ndawula Albert Jesse abadde wali mu kututeekayo eri ku mikutu gimukwanira wala ate n'ekigemuzi Prosper Kabanda musule bulungi nange Mulangira Kalema mwera